kale eyo tuvuddeyo mu bulango bw'obanga oli wano ng'otugoberera tukusamu ekitibwa webale nnyo webale ddala okutugoberera towuliranga kintu wano n'okyerekera bw'omala okukiwulira kisheyalinge bw'oba tosobodde kukisheyalinga gwe bw'okiwulira kikolemu vidiyo eyiyo nga bw'okitegedde okkirizibwa kubanga wano tetulimba wano tetutema mugambo buli kitwogera kiba kyekyo so kakati abatema omugambo baliwo mu comment section wano tetutema mugambo message ebeere ng'etambula amaanyi waliwo amaanyi agali mu kigambo revolution zonna mu bayibuli revolution zonna wansi w'enjuba wano zitandika na kigambo revolution z'emmundu zitandika na kigambo revolution ezisudde amawanga zitandika na kigambo kati tozanyisa maanyi agali mu kwogera yogera abantu balina bye bajjukira ekiro nababadde njogera ku mwana nababadde njogera nga mpa ebyokulabirako ku musaayi biki nenjogera ku mwana gwe batte waffe gwe bayita owula abeekati bwe bamujjukidde bangambe bannange pastor wayogedde ku mwana owula n'empulira ng'obulumi bukomyewo tubadde twamwerabira nze seerabira abeekati bwe bangambe bannange oyogedde ku mwana oyo oyogedde ku owula tuwulira tufa yali musaamya bangambe yali ewaze saamya abantu beekati bagize bamujjukidde wano kubulako abamaziga buziga kulira bulizi nze soogerangako kintu nga kyenjogera nga ntema mugambo never in life nandi bakubiddeko ku audio bw'abeekatebo nga bakaaba amaziga gakomyewo buto ekatebo abeekatebo muli kumbona naabe waffe bali kumbona kale eyo nga nvuddeyo nawoniiza abantu b'e Nakaseke n'ebitundu ebiriranyeewo nemba woninga ku bigimusa naye bannayuganda muwulire mazima ddala nga gavumenti ekuleetedde ebigimusa erina pulani ennungi eri ebyokulimako era gavumenti eyagala okulaakulane okuyita mu kulima ekuleetedde ebigimusa ogimuse ettaka ofune sizoni ennungi mu byolima ne bajja n'ebitabo ne bakuwandiika nga mu bye bakubuuza mulimu bino nini nambayo endagaano y'ekibanja oli ku kibanja oli ku ttaka ne bawandiika olina ndagaano olina kyapa ne bakuwandiika bakuleetedde ebigimusa ne bakuwandiika tuweeko fotokopi ku kyapa oba ku ndagaano tukuwe ebigimusa era naawe n'obabuulira era n'obawa endagaano mmwe ebyo biba bikyali bigimusa kyogamba bwe sikuwa ebyo ebigimusa tebigimusa kibanja kino nedda bwe sikuwa information ebyo ebigimusa tebikola mu kibanja kyange tumala biwa nini namba tumala biwa endagaano oba ekyapa nga bwe ba photocopyinga bwe ba scanninga bwe baweereza bwe ba scanninga bwe baweereza bwe bakuba ebifaananyi ne batambula ennimiro yo ne bakuba ebifaananyi ne baweereza ne bakuwa ensawo y'ekigimusa information gy'obawadde ogimanyi yaki bagitwalawa mu Uganda we wantu abantu we batavaluinga information ebakwatako
gwe omanyi omuntu omuwa information ekukwatako kyekitegeeza bannange bwe batu bwe baatwala ettaka lya jjajjange komenti ziizo mazima ddala omuntu akuletedde ebigimusa n'akuwandika mulaba abantu bano bwe batatubalamu magezi gwe n'oteebuuza eyo agenzeeyo agenderayo ki ekirala mulabyeko akantu nga batereddeyo ku peegi mbunno aba newborn babies balina okufuna nini namba nga bakabazaala bafune nini namba mu Uganda abantu abakulu tebalina ndagamuntu abeewandiisa tebazifunanga abaazifuna ne bw'aba alina omusango gwakoze n'asuula nini namba takwatibwa n'asuula ID takwatibwa n'ebinkumu tebabirina mu data gundi zaabwe ekitegeeza nini namba e Uganda zikolera bo nga balina kye beetaaga naye bw'oba olina gwe kye weetaaga nini namba terina kyekuyamba ku bizibu ebiri e Uganda ebingi ennyo kati abaana newborn babies bagenda bawendaga muntu bagenda batirimbulira abaana baagala indigenansi baana mama muganda tata muganda mama munyankole tata munyankole omwana wamwe agenda kufa mbabuulidde nedda zaala omwana omuwandiise mu gavumenti gundi bamuwe nini namba aba basajja olaba batirimbula n'abakulu kubanga aba basajja bakooye bagezezaako okukola byonna ebisoboka biremye kati baagala batudde wali ku delivery point mu bayibuli mu ekiri nkisomesezaako emirundi egiwera Farawo bwe yalwana n'Abayisirayiri n'alaba nga tebagize n'agamba okay bano boka tubateekera wano twabateeka kati tudiringe ne newborn babies azaalibwa yafa azaalibwa gwe mutta wali ku delivery point nga bwe tuyawana ekiddako abazadde Abayisirayiri ne bazira amalwaliro agendayo azadde omwana we Bayibuli bwegamba abali mu masomero tebalina services abasomesa abasawo aba gavumenti ab'amagye aba gavumenti wabula yagamba kati agenda ku abaana bo omwana mu afune nini namba amukole kyamuwerere amujjanjabe waliwo omwana najja wano ne mbabuulira amawulire ga mutabani wa Muhoozi bwe yali agenda okugenda e Sandhurst ng'ali e Kasenyi ku SFC training wing ne mbabuulira nti waliwo omwana wa Muhoozi gwe bayita Ruhamya oba Rubahamya oba Ruhabe like that Rubahamya ne mbibabuulira ne wayita ekiseera ne bijja mu gundi kati waliwo n'owa Natasha kati waliwo n'omwana wa Natasha omulenzi era naye agenze Sandhurst oba agenda naye amalirizzaawo e Kasenyi naye agenda kwegatta ku muku wa Muhoozi okitegedde
waliwo nowa Natasha naye ayingidde amagye naye mwana mulenzi. Details ezisingako ngenda zifuna wano kubanga information yo wenjijja nga bulijjo weesigika kubanga ate oba ntumireko ne kuba afande bange abo abakabi bange kyotategedde tokomentinga. Owulidde kyotategedde tokomentinga. ya information eri intact nga nawe bwokimanyi. Waliwo bafande bange wano abakabi abansabye okubatumirako nga bakabi nnyo mu nsonga nga bwe tutambuza ensonga. Otegedde tokuba ku simu yange. Njagala okutumirako ku afande Batamba Dick. Afande Batamba Dick. Afande Batamba Dick njagala okumutumirako. Musajja mulungi nnyo amumanyi muwe ekyokunywa. Omwami ono akulira SIB Special Investigations Bureau. Musajja w'amaanyi nnyo awe Kasenyi. Musajja w'amaanyi nnyo awe Kasenyi tayogerwako tagambwako. Waliwo ne Meja Miyanda asangibwa wano Lubowa ku ditaachi ye Lubowa awo naye wa SFC naye musajja wa kabi nnyo eggwanga limukaaba limwagala nnyo musajja w'amaanyi nnyo. Waliwo Lieutenant Nankuuma naye musajja wa kabi nnyo bw'omulabako okkiriza nti musajja wa kabi. Bamuyita Nankuuma ali mu kampu Rufu. Nawe tukutumiddeko nnyo webale okutugoberera webale emirimu emirungi gyokola gyoweereza eggwanga. Byokola byonna tubiraba tubigoberera. Webale nnyo webalire ddala. Mukoze omulimu omulungi ennyo mu ntambuza yammwe ey'emirimu. Tubasaamu nnyo ekitiibwa. Akoze bulungi tujja mmutumirako tujja kuba tumusiima. Tujja bawo omudaali temufaayo. Batamba Dick avuga RAV4 ya Red. Musajja mulungi nnyo bw'obanga omulabi osobola omuwa ku kyokunywa. Meja Miyanda nawe tukutumidde ne Lieutenant Nankuuma okuva e Camp Rufu. Oli wa mutawaana nnyo webale nnyo webalire ddala emirimu emirungi tukwenyumirizaamu ng'abenkyukakyuka ate abaana n'abazzukulu abaliddawo bali kutenda. N'abazadde tuli bagamba n'abaana tuli babuulira mu byafaayo nti wali musajja mmekete. Mwali basajja mmekete. Ngenda genda mu gundi endala. Abaganda waliwo enjogera nga tokayana na biyenje ng'olina dduumu. So bw'oba olina dduumu togobagana na biyenje. Mwere ennyumba bulungi mutereeze oyiseemu kadduumu bulungi bw'oti. Togobagana na biyenje. Ako kabadde kalowoozo ka mukuŋŋaanya w'ekigambo kubanga ennyumba zibaamu ebiyenje. Otegedde? Kale katugende mu maaso ne puroguraamu. Tugenda kutumirangayo bafande baffe abakabi mu struggle nga tutumirayo 2, 3, 4, 5 buli lunaku. Tugenda tutumirangayo omwomu okuva mu SFC mu Semwayi Embuya wali tugende nga tutumirayo ensi esobole okumanya abantu abayimiridde naffe mu biseera ebyakazigizigi. Waliwo akatambi k'omukyala akatambula ng'omukyala alumiriza omu ku ba comrades nti nno yamuwaddeyo babadde bamukutte.
si mukampereza bangi nenkalabanga bwe mukalaba abamu ngamba pasita byogereko simanyi sina kyengenda byogerako kubanga nabirabye nga bwe mwabirabye naye ekyamazima tuli infiltrated waliwo penetration omulabe waffe ng'akozesezza abantu abamu waliwo abantu abamu mu struggle maybe abaweddemu amaanyi oba oli awo ne basalendalinga oba oli awo ne basalendalinga kubanga abamu bwe batunudde jjo nabakubidde ku butambi abamu bwe batunudde balaba emyaka 5 gibeetuumye mu maaso balaba nga kinene nnyo tebakyalina kyakkola mu struggle bibaamu yesu yagamba nti naye gwe ayimiridde weekuume weerinde oleme okugwa so gwakyayimiridde ali mu struggle eya ddala weebereremu naddala mu bantu bobadde tutambula nabo mu struggle oli awo abatabuusibwabuusibwa buli omu alina bwalaba nagamba struggle bwe tuva wano nga ffenna nga bwe tuli wano ffenna naye olina wootuuka ensi nekuteeka mu kasonda wekka waliwo ebizibu bye tushayalinga ng'abankuba kyeyo nga bwe musinkana ne mu byogerezeganya mu bifaanaganya waliwo abakyala ebizibu bye basinkana nga byabwe byabakyala era nga bwe babinyumya ng'abakyala gwe omwami ne bw'obeerawo tobitegeera waliwo ebizibu ebyaffe abaami nga ffe tubitegeera ffe nga baami ffekka naye newankubadde tulina ebyo bye tushayalinga naye waliwo ensi weekuteeka mu kasonda wali ng'oli wekka kati abamu awo buli omu akola decision eyiye ng'ali eyo yekka so kirabika waliwo bannaffe abamu basobodde okuvaayo mu lwatu ne beeraga abalala bawulira baagala kwolekeza bwanga kibiina bakikube abamu bayinza okuba nga bakigize ne bakkiriza bo ne basirika ne bakola kyabwe mu kimpowooze so bayibuli weegambira nti naye gwe ayimiridde weerinde weekuume nywera oleme okugwa so sina kyengenda kuyogera ku katambi ako kisooka comrade oyo okay mbadde mulaba era mushayalinga era nkola ki naye soogerangako naye side ye sigimanyi singa mbadde nsobola okumufuna nenjogerako naye n'atubuulira ne mami ono naye netwogerako naye netusobola okumanya ekituufu so sina kigambo kyengenda kuteeka ku katambi ako wabula kyenkugamba nti kituufu waliyo bannaffe abaweddemu amaanyi nga balaba emyaka 5 giggwako ddi tebamanyi tebalina na mu birowoozo byabwe nti nno kisobola okubaawo leero oba enkya oba omwaka guno oba omwezi guno so abamu baggwamu amaanyi ebyo bibaawo mu struggle zonna bw'oba osomye struggle zonna ne bw'ogenda mu z'ensi endala bw'ogenda mu ya South Africa zezimu kuzisinga okuba popular ennyo abantu ze balabirako waliwo struggle y'omu South Africa waliwo eya Atimagandi eya India waliwo eza independence za Africa zonna ezibaddewo zimanyi ndi n'ebirala ne bw'ogenda mu bayibuli bw'olaba struggle ya Musa bw'olaba eya Dawudi zonna z'otunuulira zonna struggle ebyo bibeeramu naye ekyoba okola soma ebyafaayo soma bayibuli olabe n'ebiriwo struggle ereme okusaba ku sayidi enkyamu kyekyo kyokka kyenkusabira ate naawe abadde aweddemu amaanyi munnange abaganda bagamba kirabika okooye banyaga yedda abantu bwe balwananga wabangawo akatayimu ako ak'okunyaga okutandika okutwala omunyago kati ate baba batuuse nga muwangudde ate n'okoowa ekyo kisoko ekitegeeza okukoowa nga mutuuka oba nga mutuuse kale sigenda kuyongerako ku ekyo ekirala nkyayongera okwebaza KDF bafuutu soja n'abantu ab'enkyukakyuka mwenna nga bwe twakubye ebinyonkondo gundi muganga
ne Adonja naye akyayina ebintu bingi nnyo bigenda bya unfoldinga bwobanga obigoberera. Adonja Yebale abadde diplomat wa Uganda mu USA era akoze omulimu ogwo okumala emyaka 27 nga diplomat, era yagendera ddala mu maaso n'ayongerako ne Rwanda. Ensi ezimu abadde agatta ng'agatta Rwanda ne Uganda n'abeera representative omu, n'ekyo nno nakyo kimenya mateeka. Ekyokusatu, diplomat ate n'agenda n'akuba ebirayiro ng'asaba obutuuze bwa Amerika era n'abufuna ne famire ye, abaana be ne mukyala we bali eyo, era n'afuna obutuuze naye ng'alina red passport, diplomat gundi passport. N'ekyo nakyo kimenya amateeka, yalimba mu Amerika. Bw'aba yakuba ebirayiro okubeera royo eri Amerika, okugiwa omutima gwe gwonna n'okuyimirirawo mu Amerika, ate abeera atanga ate diplomat wa Uganda mu Amerika. Senga kati tuba tukubagana Amerika ne Uganda, adda ku side ki? Era bwe bamuwa foreign affairs nga Amerika ina interest ey'okubba ebintu mu Uganda, oba senga Uganda ebeera ng'eyina interest ng'eyina ebintu ebimenya amateeka oba ebintu byonna nga biri mu interest ya Uganda, biyamba Uganda tebiyamba Amerika, bikosa Amerika, abeera ku side ki? Protectinga America Uganda tegikola ekintu, oba protectinga America oba protectinga Uganda America tekola Uganda ekintu. So awo nawo wakyasaana okutunula ennyo. Mwalabye parliament ya Uganda nga erimu abayindi, in fact bakati bali basatu. Akabonero kanene nnyo nakugamba abo abasajja balinga bwolaba ekiku. Bw'obeeranga mu buliri n'olaba ekiku togambanga bannange Yesu omulokozi Mukama onnyambye nkirabye ekikyali kimu. Nedda ssebo, tosobola kulaba kiku nga kiri kimu mu buliri. Bwe kiba tekicommunicatinga na banne waakyo tekivaayo bimala kuwera, ogenda okulaba ekimu nga kiyitawo bwe kiti. Fulumya ebintu, fulumya ekitanda, fulumya ebintu bikebera omufaliso gwa mbule, kebera mu budinda. Bw'oba ali mu nnyumba ya ttaka ate gwe oli bubi. Ebyo sagala bigendamu kuba binzijukiza Yesu ku musaalaba. Amini nga yatutaguluzaako abantu abo Museveni abaleese mu parliament ne mu cabinet. Mwabalabye mu kulayira, simanyi mwabalabye batudde ku side ey'aba minisita bali wali bagamba balina interest y'abana Uganda, bakulimba. Buyindi erina interest mu Uganda era bapasuubinga kugamba nti nno babeere eggwanga mu Uganda. Mujjukira omuyindi gwe baleeta mu kakiiko mu parliament, nayogera mu kakiiko ka parliament n'agamba bannayuganda muve ku mpuuta. Empuuta yo mugyesonyiwe, twagigula twagitwala, byaggwa. Ojjukira eggulire eryo nalikolako ne program. Omuyindi yagamba bannayuganda muve ku mpuuta. Naye bw'ati bw'ayogera Mukama. Bulijjo twogera ebintu bino ng'abantu balowooza tulimba, tusala mugambo, kati kabijje mu public gundi, bijje ku surface, buli muntu abirabeko. Ekirungi bigenze okujja, Museveni nga talina kyasigaza, alina bireeta. Naye bibaddeyo nga bitambulireyo, biboyiringireyo. Tulowooza nti bino ebintu tebibaddeeyo. Ebbanga lyonna bibaddeyo naye ng'asobola obbikweka.
Essaawa zino twajjako kabubi kali, twajjako kigoye kiri kyabadde abikkako ne batambulizaawo. Abasiraamu be balina egundi nga baziika, tulaba ku mulambo gwabwe bakwata bwe bati ku ntaana nga bali bakutte eri bano bali eno. Omulambo togulabako, jeneza togirabako, babeerawo nga banyeenya ekigoye bati ng'eri eriyo abaziika, eri waliyo abagira ng'eno eriyo eno nga bali eno bayimba obuyimba bwabwe obwo obw'Oluwarabu nga bwe banyeenya olugoye bwe bati banyeenya olugoye bagenda okugjawo olugoye ng'omufu yabuliddeyo dda. Nga bamaze dda, simanyi mwana ndaali bamaze dda ogikubako egundi, babeerawo nga banyeenya bwe bati nze nagendako mu kuziika kwabwe. Tebakukkiriza nno okusemberayo, tebakukkiriza na kugendayo kulaba, naye bw'oba oli ng'olina empaka nga nze owaguzanga wamma n'ogendayo. Abakyala abasigale kaba kasirise. Naye omusajja yabuulira enjiri lwe nagenda ku kuziika kw'omusiraamu. Omusajja omusiraamu yabuulira enjiri nenva ku ntaana okwo nga nyambadde obutukuvu n'obutuukirivu, era Katonda abakuntwalira awo. Omusajja yatugamba mulinnya ku ttaka kuno nga mutambula mugenda, n'otambula n'oyambala n'olyoka olumya ettaka n'olyoka oyambala simanyi n'olyoka okola otya. Mbu naye olituukamu olunaku lwe bakuziika ne likugamba ssebo obadde otujooga ng'ogamba otya, kati sikulina. Ekigambo ekyo kyantiisa. Mbwe ettaka likugamba bulijjo sikulina, nedda bulijjo otujooga, bulijjo otujooga. Mbu neyitandika okukubuulira ebibi by'okoledde ku ttaka nga likulaba. Ojjukira bwe wakola bw'oti, ojjukira bwe wakola bw'oti nga nkulaba, tewanzisaamu kitiibwa. Nedda ojjukira wali n'otanzisaamu kitiibwa, n'onnyonoona n'onzirugaza, n'osobya Allah ng'oyimiridde ku nze, tompa kitiibwa. Kati be wali nabo abaali bakuwaga baliwa. Mbu ng'olirimu bwogu, sigenda kudda ku kuziika kw'abasiraamu. Balina enjiri, oyinza obuteebaka nno. N'owulira ku njiri y'abasiraamu nga baziika, wallahi bw'ovaayo n'oba nga okyemansula nga bw'obadde weemansula, oba musajja nnyo ate oba mukazi nnyo. Likubuuza banno be wali nabo baliwa? Si be baakuwaganga? Nedda, gwe wali naye mu bitooke bya gundi mu nnimiro, aliwa? Ojjukira bye mwakolaku. Ne mundekenze saze wano kubuulira njiri y'abasiraamu, mugende nammwe mwenoonyeze enjiri eyo nammwe mugiwulire. Nze nagiwulira bwange ne ŋŋamba Mukama nsaasira. So Museveni abaddeyo ng'ebintu ayinako ekigoye kyatwalirawo ng'eri ebintu bitambula. Ayina ekigoye naye ng'eri ebintu bitambula. Bannanga abasiraamu bwe mba njogedde bubi temugamba nti nno nkiyise kigoye kuba sikimanyi linnya, ate luba lugoye nga luwanvu lunene bwe luti nga lweru, kati simanyi bwe bakiyita temugamba mbu nno nafuya oba njerega. Simanyi bwe baluyita olwo olugoye, si mu bubi. Kati Museveni Uganda abadde agirinako olwo olugoye oluwanvu olwo ng'eri ebintu bitambula. Nalinayo ki FDC kiri awo kiwewa bawewe n'ekintu nga temumanyi biri, tumaze kujjawo wewa, tugenze okulaba nga wansi waliyo abayindi. Gwoyinza obutatya eyo njiri, mbuno otidde pastor, gwoyinza obutatya eyo njiri. Ate bale abasajja abasiraamu Katonda yabawa ekirabo, tebaba na interpreter. Ayogera Oluwarabu nga bwakuddiza mu lulimi lw'omanyi. Omusajja ayinza okubuulira enjiri ng'ayogera Oluwarabu, Oluzungu n'Oluganda. Mwena n'abannyonnyola, asooka n'abayirimu awo n'agiza mu Luzungu n'agibavunulira mu Luganda. Enjiri n'efulowinga bulungi bweti, n'ovaawo wallahi ng'onoonya butukuvu na butuukirivu.
naye genda mu balokole okitwala nkitutte nedda njagalayo bana ekkanisa yonna nezituka waalalala mbagambye kino kyo kiwedde so KDF mwongere okukubaawo oyo omusajja yeebale bannayuganda mwongere okulwana mumaze okukiraba tewakyaliwo kubuuza kulala amawanga amalala gonna abayebusi abakiiti abajirugaasi abakanani bonna nga bayibuli bweboogera already they are in place okutwala eggwanga lyaffe naye Isirayiri tebagitwala bwe batyo Isirayiri ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bazzukulu be bannyiniyo kati ekyokulaba abayindi mu palamenti tikikutiisa kikuwa maanyi kulwana kikuwa maanyi kukola ki kulwana abasajja abalina motion gye bavuga okubeera abannayuganda mu Uganda mubawadde ate bakulembere Uganda nga baminisita kati mukama ayongera kubalaga luli mwalwananga n'ekintu kyemutamanyi kati mukiraba mwalwananga n'ekintu kyemutalaba kyemutamanyi kati mukiraba era mukimanyi ebyali mu bigambo kati biri mu bikola ebyali ng'ekirooto nga temubikkiriza nti weebiri kati biibyo buli omu obiraba ne simbo zaabyo nabyo byennyini tebikyalina mu simbozi kati biri mu real life so kati awo wetuli so temwerabira okwongera okukubaawo oyo musajja Adoniya yeebale ne famire ye tugenda basuuza byonna nga muganga Canada emufe ne Uganda emufe baddeyo e Rwanda America ebafe ne Uganda ebafe kubanga ne munda mu bo temuli mu mazima eyo nvuddeyo ababadde ku mawulire mwalabye amawulire eggulo Nabbanja yajja n'atugamba John Bosco Kibalama mulina era bagenda mutwala mu mateeka awozesebwe ne tumulinda atuwe John Bosco Kibalama n'agaana twagala okwebaza Lop byazzeemu ebyatulwanya byazzeemu ne babanja Nabbanja we yayogerera ku answered ya parliament nti alina John Bosco Kibalama yakomyewo n'agamba ye yali agamba chairman Kibalama ali eyo simanyi mu kukaalo bakayita Kavule waliyo Kibalama ye gwe yali agamba era gyali so nabyogeddeko ekiro mu ttumbi mu kiro Nabbanja yali amanyi ajja genda nakyo yali amanyi bw'anatta muka John Bosco Kibalama ajja kufuna obuweerero Nabbanja ye yatta muka John Bosco Kibalama kuba yamukubiranga ng'essimu ng'amubanja bbaawe Nabbanja yakikola ne Kakumiro excitement defendinga Museveni mu bintu by'atamanyi kati alike buli lunaku kigenda kikula alina Kibalama yayagala okukuutiza kijjewo natta muka Kibalama yagula abantu omuntu n'agenda papasire nga wakutta muka John Bosco Kibalama era n'agenda ewaka n'amunyola ensingo ne postmortem teriiyo wabula bwe yatuuse mu palamenti nga bakimubuuza n'aba NRM batemye emiranga ne bagamba woowe tufudde maama omukazi bamugambye gwe wakwata bayibuli okulayira wano kati mumuwulire bw'olaba kibadde bwekityo nga bakyali mu gavumenti yaabwe nga banoonya ekyokuddamu ne kibabula mu gavumenti yaabwe oba amaaso gabamyuse bakyali mu gavumenti yaabwe kinaalabika kitya nga tebali mu gavumenti olaba kibagoba kati nga balaba bakyaliwo mbakakasa olunaku lumu abantu abo bagenda kuyimirira mu kaguli nga tebalina buyinza obubonero obwo obw'okungulu obutono obwo bubawe ekyokuyiga obubonero obwo bubawe ekyokuyiga nti olunaku lugenda kukya nga babadde basiba ababadde batirimbula ababadde balagira nti oyo agende eruzira oba akomewo abo
nga bebalagira nti kati mugende Luzira oba mukomewo. Olaba prime minister talina kyakuddamu nga ye prime minister. N'ennyongera okukuutira abali mu gavumenti ya Museveni. Toyiwaawo omubiri gavumenti yagwa. Kubanga byoyiwaawo omubiri bigenda kudda kuggwe. Nabbanja alina okutwa John Bosco Kibalama. Ye yali amanyi nti ayita mu lunaku olwo. Abyogere biyite bigende. Abantu 18 tebalabikako. Abatono ennyo abaregistaringa abatono ennyo. Oba abaliko obujulizi obuli open nti Ddamulira baamunone wa Kisekka. Onyango n'ayogera n'agamba ffe twatutte Ddamulira. Akakantu gye kali. Era bw'ogenda mu mawulire aga NTV gye kali nga Onyango eyali amyuka omwogezi wa eyali amyuka Enanga yagamba ffe ab'ebyokwerinda ffe nga poliisi ffe twagenze wa Kisekka ne tukwata John Bosco Ddamulira. Era ffe tumulina. Okuva lwe yakwatibwa taddangamu kulabikako. Okay. Nyina ekintu kye saagala kuyitako kye njagala okwogerako leero. Mukadde waffe muzeeyi ow'ekitiibwa Dani Muliika yajja luli n'ayogera amazima agalumya abantu abamu si abangi naye abatono abamu, era bagezaako okuzza omuliro n'okulinnyirira amazima ge yayogedde. Mu bo mwabaddemu kano kamuzeeyi ka YouTuber kamuzeeyi kano akatunulanga kebayira acid kebayita Kwezi atunulanga enkovu za acid. Yabadde ali ne Saddam Gayira. Oyo Saddam Gayira mbupate president ow'ekibiina kya bidandisali. Era bwe yabadde atuwa ebyokulabirako yatuleetedde bidandisali nga gwe tuba tukolerako benchmarking. Oyo nno Saddam Gayira nabagamba nasooka kuwulira linnya Saddam Gayira nga mpulira linnya then n'eddoboozi n'endyawula mu maloboozi amalala gonna agali nga ku Mambo Bado ne programu endala ez'enjawulo, Simba Wakati byani n'ebirala byonna. Ne mutegeera eddoboozi era ne mugoberera. Era abo be basajja nga bw'aba ayogera afaane Katongole tumuleekaanira. Waliwo abasajja abalinga boogera oyo Saddam Gayira, walingawo Ticha Nambooze, Tamale Mirundi, Kasirye Eggwanga. Waliwo abasajja abalinga abagundiivu mu kwogera. Mwenaremu nga waliyo Bamwine, Sekabanja, Katenda Luutu. Yaba ne Katenda Luutu jafo oba gyali. Waliwo abasajja bali bangi awo. Naye neevuma emyaka gye namala nga mpulira omusajja nga Saddam Gayira. Saddam Gayira yagambye bw'ati ng'alengezza ow'ekitiibwa Dani Muliika. Era n'agamba Buganda eweddewo tekyalina bakulembeze. Twalibadde tusigaze omusajja nga Dani Muliika. Naye wulira ebintu bye yayogedde. Abo be basajja abaali badde Newto mu biseera bino. N'agamba ebitundu ebirala ebitwetoolodde Ankole, Teso, Gulu n'awalala wonna wonna bajjanga mu Buganda okubaako bye bakoppa ne babitwala ewaabwe. Gavumenti yonna ng'omuntu ajja mu gavumenti ayagala amaanyi ag'ebyobufuzi yajjanga mu Buganda ng'alina abantu gy'agenda, era abantu nga bwe bakulaba naye ng'olwo ofunye amasannyalaze ofunye amaanyi. Nti nga gavumenti ne bw'ogiwamba na mmundu
waliwo ng'olina okwetaaga kawanga semogere, olina okwetaaga kakungulu ekibuli, olina okwetaaga gundi, naye kati ebyobufuzi ebiriwo ebyomuyaga bissa abantu, bissa abakulembeze, era kati mu Buganda tewakyaliwo weweesigama wojja buyinza. Nti twalisigaza bafooma Katikkiro nga gye tuddukira babeere Newton. Agambye nawunzika ng'agamba nti ebyobufuzi ebyomuyaga ogujja ne gumenya nebyegutaazimba gwe gumenya byonna era yakozeseza ekigambo mbuno Oweekitiibwa Dan Muliika yatuuka ku mukolo n'akyamuka n'ayogera byatandyogedde era n'atugamba bw'ati egyo emyaka Oweekitiibwa Dan Muliika gy'alimu emyaka n'ekitiibwa nuki yali badde ayina ba handlers abakugamba toyitaawo era n'atugamba ye handola wa Bidandisali ye gundi Sadamu Gaira era n'agamba ye kyava protectinga okubanga Bidandisali takola nnyo interview osooka kubuulira Sadamu Gaira oyagala kumujjako interview ki ayogere ku ki ekyo tajja kyogerako gwe tajja kuwa interview gwagenda kuwa naye agenda kuwera eddakiika 5 ku 10 naye ayogera ku kino nekino tayitawo mbwa protectinga Bidandisali mbu bye yakola n'ekitiibwa kye tebiyiika ku ssaawa esembayo afe ng'alina ekitiibwa ekyo kyekyannaawudde okujja wano. Abasajja abo Buganda ne Uganda ebizibu bye bayitamu byakakasajja akalundi ako ka Bidandisali ayina akatwe kannabansasaana wano kalina mwegundi wano kalina ayina akatwe eno ery'omutwe nene ery'omutwe awo wakati alinga akalevu kabiijirwa. Bidandisali ayina kitiibwa ki? Ebyo byali byalulinga mwatubikka entunda nga tetumanyi nga tetutegeera. Sadamu Gaira njagala tukole baloti gwatuwanira tukole baloti ng'eriko Bidandisali ne Dan Muliika ani alya munna akalulu ku kifo kyonna. Bidandisali yakola ki? Bidandisali ebintu bye yakola yeewerera okusaanyawo Buganda n'akwatagana ne Museveni ne basaanyawo Buganda ne baginafuya ne bagikutula obuntuntu ne bagituusaawo. Bidandisali ye ya making sure nti bajjawo amasaza ga Buganda states za Buganda bazijjeko amannya gaazo Kyaggwe bagiyite Mukono, Bulemeezi bagiyite Luweero, otuyita Basiru. Ani yalwanyisa Ssempebwa report? Ani yalwanyisa Ssempebwa report eya federo gundi ey'ebirowoozo bya federo nti bannayuganda bonna baagala federo? Ani yaleeta regional tier? Si Bidandisali mwe mutuyita Basiru. Gwe Sadamu Gaira otuyita Basiru, otuyita Basiru. Bidandisali yakola ki? Nagamba wana abantu Sadamu Gaira genda obuuze Bidandisali oba teyali embizizi mu mmeeri ng'agenda India okusoma. Bidandisali bw'aba teyali ambizizi ng'ali mu mmeeri ng'agenda India okusoma. Bidandisali bwe bajja kuno ku Uganda ku Buganda jjajjawe yatuukira Kyabadaaza wali ewaffe Buwama Kyabadaaza nga mulundi bapakasa otuyita Basiru. Bidandisali bw'amala okusoma secondary agenda okusaba gundi scholarship mu Buganda. Buganda yaweereranga abaana ng'ayagala kusoma byabufuzi. Yali alina okufuna amabaluwa ago omutongole ebiki omusajja wa Kabaka akurecommending okuvaawo obitwale Mengo Kabaka kuwe scholarship. Bidandisali nga mulundi, Bidandisali nga mulundi ne batamuwa mikono
okulaba nga asoma naye era bwe yawaguza n'atuukayo n'asaba yagenda okutuuka nga scholarship eziriwo baagala looya baagala kuweerera abantu bannamateeka nga ye ayagala byabufuzi political science and biki ebyo bwe bityo ne bamugamba eyo tetugiina wano n'agenda yiye ebirala. Buganda be yali eweerera baali balinnya nnyonyi okugenda okusoma. Bidandi Salijje yafuna obubudamu okumuwa okusoma yali yeetaaga bamusasulira mmeeri ng'atambulira emyezi 2 oba emeka simanyi wiiki mmeka nga ayita mu mmeeri okutambula agenda e India n'agenda abisomera e India. Aba agenda mu mmeeri ne bamuwa embizzi abayindia nti obamanyi n'asooka n'alya ennyama n'agamba nga biwooma. Ne be yali nabo bakyaliwo abamu bakyaliwo ne bamubuuza bakwongere entiye ne bamwongera embizzi naye omulundi ogwokubiri ne bamubuuza naye yennyama ogitegedde nti nebyo biwooma bakwongere entiye ne bamugamba eyo pooko n'agamba ki n'agamba n'akyogerera mu mmeeri ng'ali ne banne Buganda yenviiriddeko okulya embizzi naye leka ŋŋende ensome nja gimalawo kangende nsome Buganda nja gimalawo nga nebe yabyogereramu bakyaliwo. Gwe Saddam Gayira genda obuuze Bidandi Sali oba byenjogera nnimba. Anti okalyadda ogundi okalyadda kadadda embizo ogiriira mu mmeeri Sali Bebekulu n'agiriira ewa Mama Roda. Abaganda si bwe bagamba okalyadda kadadda Bidandi Sali embizi yagiriira mu mmeeri ate Sali Bebekulu embizi n'agiriira ennaakulabe ewa Mama Roda. Bamusambire ewa Mama Roda nga yeefudde kalekyezi yamanyi engonde bwe yaggwamu nga yali ku luti akutte enti mbuno ye tasiiba gundi bw'asiiba afuna kamunguluze mbu olubuto lulina engeri gye lumuluma wali embizi. Nkugambe wano Bidandi Sali alina olutwe wano lujja ne lujja lukoma wano ne lujjamu akanya wano nena alina olutwe bwati wano atunula nga biyigirwa atunula nga akalevu ka biyigirwa. Saddam Gayira njagala otubuulire Bidandi Sali yakola ki bwe mutyo bwe mwatulimba nga mweteekako ebitibwa mbuno w'ekitiibwa Jaberi Bidandi Sali wa kitiibwa muki Bidandi Sali oyo omusajja si be bajjawo gundi term limits. Bidandi Sali si be bajjawo term limits ne bawagira Museveni ajjawo term limits. Uganda senge efaanana bwetyo nedda Uganda senge efaanana bwetyo. Bidandi Sali atula ne Museveni nga ebizibu ebimu nga bafaanaganya ebizibu nga bakyali bavubuka. Bidandi Murundi, Museveni Munyarwanda. Museveni ankole yamumma ebiwandiiko yamumma signatures ne stamp okujja okusomera e Makerere nga ankole tewa Banyarwanda ewa baana Abanyankole scholarship zaayo. Kyovola ba Museveni ne ba Bidandi Sali abo bakwata scholarship ezo zonna zigenda Rwanda. Buganda ekyawerera abaana ne bweru universities zinkyawerera abaana e bweru nedda scholarship ezo zalagawa. Bidandi Sali nga Buganda yamumma ne Museveni nga ankole yamumma kubanga abatongole baali tebasobola kumuwa kuweerera Munyarwanda ng'ate abali bakuwadde education esooka ogisomye kakati mukwate sente mweweerere nga bawa nga basoka kukolako gundi ne bakucekinga bulungi nnyo omukululo gwo oli mutabani wani muzzukulu wani ne balyoka bakuwa.
kati njagala gwe Saddam Gayira Ssekinyindwa otubulye Bidandisali yakola ki mu Uganda? Bidandisali yakola ki mu Uganda? Akabiina kamwe kalina bakansala bameka? Mwatugambye yatugambye Bidandisali ekibiina yakisuulawo yakivaamu emirimu gy'ekibiina emitongole yagikoma 2013. Kitegeeza ekibiina kya gundi kyaliwo before 2013. Si kyekyo mulina bakansala bameka? Entinda we musibuka awali party offices zammwe mulinawo bakansala bameka? Mulina ba MP bameka? Olowooza lwaki abantu babagaana mwe mutuyita basiru? Saddam Gayiro zenga weesimbawo wawangulawa? Wawangula ki? Wabula agamba mbu tulabire ku bo. Mbu simanyi mbu Buganda yabeeranga n'abasajja nga Bakawanga Ssemwogerere ng'obeetaaga bwaba mu byobufuzi. Kawanga Ssemwogerere yakola ki? Yawangula obwa president n'alayira nga minisita. Otuyita basiru? Tulabire ku Ssemwogerere yakola ki? Tulabire ku Bidandisali yakola ki? Juzi bamubuuza senga owangula akalulu kati okolotye kikyosookerako nkwata obuyinza n'embuddiza Museveni atunula nga akalevu kabiigirwa. Temuddamu kutulanyira namu. Mbo protectinga Bidandisali mbu naafe n'ekitiibwa. Talina kitiibwa n'ekyo kyagenda kufa nakyo. Talina kitiibwa na kimu kyagenda kufa nakyo. Agwana afeka akasajja ko kafe kagende ne mugeyeena. Abo sibi ebizibu byaffe abo. Abo sibe basse emirembe gino gyonna. Abaana baffe bali mu makomera lwa kasajja ako Kabidandisali. Mulowooza tetubimanyi? Kano kakwezi munange lolo abiwudde ne ngamba kazi je munange gwe gwobimanyi munange otunnyonnyole kubanga kati Dani Muliika. Esawa zino osobola okubeera Newton mu Uganda. Esawa zino osobola okubeera Newton. Oyinza okubeera mu nnyanja n'ogwa mu nnyanja n'ogamba nti toyina kutoba. Obeera mu nnyanja n'otatoba. Obeera mu nnyanja n'otatoba. Esawa zino mbusimanyi ne kakungulu eyo naye amaanyi gavaayo. Esawa zino osobola okubeera Newton mu Uganda. Kale abo ba Saddam Gayira be baali aba opposition be twali tulinamu essuubi. Wabula yayogedde nga protectinga Museveni. Mukama Saddam Gayira ye yali soose. Saddam Gayira ye yali soose Bidandisali okufa. Mukazi wabeereko nnamwandu. Abaana bo babeereko bamulekwa. Basajja mwe muli babi. Naye omusanga yeekukuutiriza era leero NUPS eyise ebibiina byonna ebivuganya gavumenti mu palamenti Honorable Sanyonyi abayise era babana ababaddeyo nga keekaako Saddam Gayira. Olowooza bannayuganda basiru? Nedda. Olowooza mbuluno ebyobufuzi ebizze bino eby'omuyaga bisudde bonna betuzimbye baani? Muzimbyani? Muzimba babbi. Naye bannange Mukama weebale basajja mu tugenda banyi ebyobufuzi. Tugenda banyi ebyobufuzi. Njagala Jaberi Bidandi afe n'entaana ye esaanewo ku ntaana ye bazimbeko omudaala gw'embizi. Waggulu nga kuliko Reino. Awali ekijja kye we baba bateeka ekyoto ky'embizi. Akasajja ako kabi. Tubadde n'obusajja obubi mu Uganda obwonoonye Uganda naye akasajja ako aho ka Jaberi Bidandisali. Mbw afe n'ekitiibwa. Kitiibwa ki? Wamma ow'ekitiibwa Daniel Muliika tukwebaza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era n'abantu abalinganga ow'ekitiibwa Dani Muliika tubasaamu ekitiibwa.
kubanga mmwe mutuyambye akakasajja obwo obusajja obusiwe bwakukuta n'ebipapula by'endaga muntu ako kabidandisali. Dani Mulika ye yajja n'atugamba bannange endaga muntu gweggwako obutuuze bwe buba buweddeko. N'atwawulira kye bayita native nani n'atugamba endaga muntu yatujjako obunansi. Dani Mulika ye yatubuusa ku nsonga ya national ID. Nedda Dani Mulika Salimu Sale yakwata nyinza n'okwogera gwe yaziwa. Salimu Sale yali amuwe ssente ezijjula tipa. Dani Mulika n'agaana nyinza n'okwogera gwe yaziwa. Naye sijja mwogera kuba naye teyamwogedde. Nze mumanyi. Oba Dani Mulika talina gundi lwaki Bamayiga baagala mutta? Eki kyamukuumye kimu ku kyo security alerts. Mulowooza tetubimanyi? Nedda mulowooza tetubimanyi? Nababuuza Dani Mulika yakola ki ekyamumaza ku bwakatikkiro emyezi 6. Mayiga akoze ki ekimumaziza ku bwakatikkiro emyaka 20. Mutuyita basiru. Wamma wekitiibwa Dani Mulika jjo wamma kola bwoti kyo tukwebaza kubanga otugabanyizza ku kiri mu ndaayo. Kubanga okoze ba Dani Mulika abalala bangi nnyo. Mukama akuwa omukisa. Mbosimanyi bw'ogamba mbu bonna basiru ne President Museveni oba omuvumye Wizi Museveni. Gwe kasajja gwe Saddam Gaira Wizi Museveni mbw'ate olwo omwana we bw'aba wagira Museveni musiru ate omuzuku bw'aba wagira Museveni musiru. Mwenna abawagira Museveni muli basiru. Waliyo nalabyeko akalulu ke Kalangala akatandise. Mwalabyeko ebimu ku byabaddeyo. Waliwo omusajja simanyi oba Assistant Secretary General wa NRM gwe bayita Kinobe, Major Kinobe, yagambye akalulu kano tewali bantu bagenda kuva Kampala kwetaba mu kalulu kano kubeera nga bagira Kalangala bannakalangala mwe mugenda okwenonyeza akalulu. Kinobe osula Kalangala obeera Kalangala gwe nga wagenzeeyo. Sabagambye ekintu ekyo saakibagamba nti ensonga lwaki baleeta Ebola bamakinga sure nga baagala kulimitinga basobole okukola ebintu mu nzikiza e Kalangala. Kinobe yakyogeddeko naye ng'akyogera nga diplomat akiyita eno bw'ati ate munnange yali ambasada wa Congo. Abo be batandika M23 e Congo ne ADF. Oyo Kinobe yali ne Museveni mu lutalo lw'omu nsiko n'amala n'amuwa obwambasade Congo nga yakwasaganya ADF. Byenjogera mbimanyi omutwe guno ogulaba guno kyeguva tegwakulanga gwabiigirwa. Lumu Ebeni yajja najja Ebeni yandaba wano n'akwatawo bwatu n'ambuuza ddadi wano wakuluma ewabiigirwa waagwayo ate wange wazimba. Yankwatako bwatu n'agamba ddadi wano wakuluma. Ng'olabye ddadi ne mugamba wannuma. Nagenza okulaba nga neewuwe wasituse ne mugamba anti wangamba mbune wange wannuma nawe wamalabayo. Oyo omusajja ani Kinobe ye founder wa ADF mu bibira by'e Congo. Kinobe bw'aba ayagala agenda mpaabire. Sinze nasooka wano mu byafaayo, sinze nasooka bawa egundi enamba y'omwogezi wa M23. Saaba wa amanya gaba M23 nembawa n'enamba zaabwe. Jjo bagenda obbakubanga sibebbo. Nedda nga sibebbo
kati ku bintu ebikwatagana e Congo bwemba njogedde nnyina monopole ku byo ebintu ebikwata ku M23 ekintu kyonna kasa kibanga kyekulubeeseza ku Museveni bwekiti bwe nkugamba nga towakana bwantiisatiisa tetusobola kujjawo ngenda kujjawo ne mugaa jangu nnono Senninde n'agamba bw'ati kati njogera n'abeekalangala leero ndi munyiivu nnyo Senninde yagambye abeekalangala nabagamba oyo omuwala Senninde oyo Senninde oyo Rosemary Senninde lumu bwali kawungeezi ng'ali waka afumba salasala butungulu Museveni najja ng'awulira omubiri gwe n'obulamu bwe bwonna bwagala Senninde bawe yaliwo Museveni n'alagira Senninde omusajja n'afuluma ebweru akakasajja ne kakwata oyo Rosemary Senninde mu bufumbiro njagala omuntu awakane kamusanga salasala butungulu ate njogera ebintu ebyo ne mugamba buno nnimba nekamugamba naawe kamala naabo obutungulu wa byenjogera mbimanyi Senninde bw'aba awakana mu bana ba Senninde temuli mu mwana wa Museveni okakasa mu bana ba Senninde temuli mu mwana wa Museveni mumwina ne kyemunnoonyaako kati kagambye bwe kati era bwe mubate mulonze wa NRM service delivery batevaayo kubanga era kakati mukolagana mulina okulonda abakolagana ne gavumenti service delivery gye kati abantu bazaalira mu nnyanja tewaliiwo malwaliro Kadaaga tavangako mu NRM ne lwe yamugoba teyagivaamu ebbanga lyonna abadde wa NRM Kalangala ne Kamuli bwe bakugamba olondeko wa woobeera wa wosobola okugenda anti service delivery eweebwa bawagira NRM bwe bakuwa ekibanja e Kalangala ne bakuwa ekibanja e Kamuli olagawa omuntu akuwadde eka 2 ez'ettaka e Kalangala akuwadde za kyapa akuwadde eka 2 e Kamuli za kyapa olagawa eno wabaddeyo Nakimuli eri waliyo Kadaaga okuva mu CA okuva 93 okutuuka leero Kadaaga yali awo tugende mu malwaliro dwaliro kye liri e Kamuli erisinga eri e Kalangala service delivery mwe bannakalangala muwulire tebabalimba tugende wa Kristo bali omunsi tugende wa Tayebwa tugende wa Obosi nedda tugende dwaliro ku dwaliro ewo Obosi wa NRM Speaker ne Kalangala wawasinga bwe bakuwa ekibanja olagawo munyambe kawo nedda tugende Kakumire wa Nabbanja Prime Minister service delivery lead of government business bwe bakuwa ekibanja Kakumiro ne bakuwa ekibanja e Kalangala olagawa oli akuwadde ekibanja akusereddemu hoteri emu eri Kakumiro endala eri Kalangala otwalawa babalimba muve mu gaboozi muve mu gagambo muve mu gaboozi kyannumye naye mbona ne bannayuganda waliwo olumu lwempera nga njagala geyena abantu babe nga bambadde yero ettaka lya Sameri bamire ligattewo wakyaliwo omuntu ayinza okwambala t-shirt ya yero n'agamba nti Museveni oye abamu mu bikola lwakuba babawaddeyo emitwalo 2 nabagamba ekyo Museveni kyaba ayagala kyovulaba ekyo bakiteekamu ssente okusinga okuziteeka mu ddwaliro Kalangala mufunye omukisa mwambale ekiruyi ky'abantu beekawaala anti bwe munaagana nga mulowooza muli wala ekinaava ekawaala kijja wammwe mmwe mulaba ng'ekiri ewala
NRM egwana etuule bwe bati betunuulire babiri bwe bati Kinobe ne Senninde nga tewali ne candidate waabwe nga bannakalangala temuliiwo naye ekyo kati kye basigalira oteekamu ssente t-shirt mitwalo 2 t-shirt mitwalo 2 t-shirt mitwalo 2 t-shirt mitwalo 5 t-shirt n'etaano ebyo babiteekamu ssente why baagala image eyo yokka gye basinga kati oggula obuwanana kuba bamanye emitima gyammwe awo wennyini we baabadde ne tumala tuteekawo akabokisi ne tutuuka nga ba NRM batuddawo ne tusiba akaguwa ne tuteekawo bokisi ne tugamba tulonde obululu obuva wano bwe tulangirira ffenna tubukkiririzaamu wewa owa opposition yali awo ninga kungulu bataddeko t-shirt kuba babawadde emitwalo 2 ekyo tunakiwangula ddi omukyala mu Uganda okyasobola okwamba nga mwalabye mukyala munnammwe yeesula mu mmotoka aliko omwana wa myaka 7 baazirana tebalina we balaga bazeyo ne bakwata n'obusiisira eggulu ne babwokya ne babatikka ne ku kabangali ne babakuba emiggo ne babasiba kalangala temusobola Yesu yabuuza bane temusobodde kusaba yadde eddakiika yadde essaawa emu temusobodde kwetikka kintu kino Yesu yali awulira obulumi ku mutima abalala bwe baali tebawe n'abagamba bannange musabe okusaba kwe kutuyisaawo wakiri essaawa emu n'abasanga nga beebase nakomawo n'abagamba bannaye muzukuke ddala abantu beekalangala temusobola kukolayo statement ne mukola ekintu nga mwetikka obulumi bwa bannayuganda abalala ne mubiteeka mu ssimbo NRM netunula bweti nga tewali yadde muntu n'omu ne bwe babajja mu constituency endala mu aba constituency endala temusobola bizira ne mugaana mujjukira ku lwa Nalukoola by election ya Nalukoola basomba abantu okuva mu Kampala mu bitundu ebirala byonna ne babawo obukonge ne babagamba mutuukire ku layini mulonde be basomba bonna ne bajja ne bonna ne balonda Nalukoola naye ng'ekibaleese guli omutwalo 2.5 balamu ze yabawanga nono omukazi ono wa Kampalani ono Jjajja Fulendi wa Kimbugwe abaganda mwaleeta ebintu ebyo mu bujjajjawo abamukazi wo Kimbugwe kye yakola jjajjaawe Kimbugwe oyo wajjako obucu Kimbugwe etenaku zino yakuza omulevu gundi alinga oli omutemu wa boda ati jjajjawo abamukyalawo jjajjawo taba mukyalawo obiyitanga Kimbugwe ojja kulaba nedda jjajja wa Kimbugwe omukyala obiyitanga Kimbugwe ojja kulaba genda obuuze Kabanda Misha minisita wa Kampala ate Kabanda yasemererwa yagenda asemererwa n'amugulira ne benzi oyo mwana Kimbugwe omuyita muntu omulabirawo ne sini ya kintu abo manye ebibagata sini ya kintu ne Kimbugwe yeeyo nagenzeeyo nti anvuddeyo si we wandeese nzizeyo kalangala ndi kalangala Kimbugwe nja mukimolulala yakuzizza omulevu nagutonaatona gulimu n'enviiviviye gw'omweyitisanga jjajja ojja kulaba mwana Kimbugwe bannange nze obulamu bwange bwonna ntya Kimbugwe yeezira abo bajjajjajjajja kumuyisa mwami mujjajjawo abamukazi wo kale abantu beekalangala muzire NRM abantu beekalangala muzire NRM mu bikolwa ensi yonna ebirabeko
mwetikka obulumi bw'abannayuganda. Ekibi bannayuganda tulinayo ekizibu ekirala eki mu bizibu bye tulina. Waliyo ekizibu kya Zirindaba Olwange. Yesu yagamba twetikkaganirengako emisalaba fekka na fekka. Waliwo wotuuka ng'olina okwetikka omusalaba gwo omugoberere. Naye waliwo wotuuka Bayibuli egamba nga mulina okwetikkaganirangako emisalaba gyammwe. Olw'ekintu ekiri mu Kampala ku muntu wa wansi, oweekalangala bw'oba gw'ofunye chansi, weetikka ekintu ekyo. Muganga yatugamba bw'ati, oyo Binyonkondo. Binyonkondo yatugamba, nze sironda byange. Kale oba olyawo singa mbadde nnina omukisa ogulonda ebyange, nze nnonda bya taata. Taata yagenda okufa ng'atugambye tulonda ng'ono. Kati sironda byange, nonda bya taata amusole, nonda taata kye yaŋŋamba. Oba bo bakyayinza okulonda ebya kitaabwe ye yafa. Ffe mu 1999 tulemererwa tutya okulonda ebiri ekawala leero. Oba Omunyarwanda alonda bya kitaawe yafa 1999. Tulemererwa tutya okulonda ebiri ebusaabala. Nga bannayuganda bannaffe be babonaabona. Nammwe ekalangalanga omulimu gwammwe omukulu kuvuba. NRM ye yabajjako ebyennyanja. Kati bannaaye tubakolere ki? Mu Uganda senga teriyo muntu. Ebintu ebirala byonna bikolebwa ku buli mutendera. Naye waliwo olulaba omutendera ogusokerako n'ogamba abantu baffe kati kino bakoze kyaki. Nga kisaana okuba wakiringa ogw'omutendera n'omanya nti ogwo guwedde abantu ekyo bakitegeera bakimanyi. N'oyambala t-shirt ya yellow. Kale bannange ne bwe baginteerako akakadde sijambala. Ne bwe baginteerako akakadde sijambala. Teba balimba mbu okulonda NRM, mbu okulonda owa NRM kireeta service delivery. Kyogamba eggwanga lyonna temulimu. Be basinga ababaka mu parliament. Batubba be basinga ababaka mu parliament. Tugende constituency ku constituency. Waliwo constituency ezibaddewo nga eva za NRM ziri zitya. Waliwo constituency nga bannyinizo bagundira totawana na kubuuza baba beebo. Nedda tugende Emitooma ewa Kahindo Tafiire ya misingamu ekisanje eki ne bamukutulirako awo akagundi akalala. Oyo gundi yagambye, Sadamu Gayira yagambye, mbwe ebyobufuzi bya wano abaana babyonoona. Museveni n'akwata obwa minisita n'abuwa Mau owa opposition, Mau n'abukkiriza n'abutwala. Era wano mu Buganda ffe twagamba mbu Mau atuliddemu olukwe, genda okole. Mbu naye ye Mau olw'okuba abeemwaki oli bategeera obukulu bw'ekyo, Mau baamwanirizanga muzira omwana waabwe ng'obwa minisita bwabwe. Era bwe twatuuse okulonda bamuwadde akalulu okakasa. Wabula bannanga abayivu muli basiru, abantu abamu abayivu muli basiru. Mau talina waayinza kulya kalulu engulu eyo. Museveni yamunoonyezayo constituency etaliyo, constituency ye empya era etandikidde ku Mau. Ebaddemu MP. Nedda eyo constituency eyo ebaddemu MP. Bakutula waawo akantu ne bamuwayo ennyumba nga 6. Era ne bamakinga sure nti Mau gwe balangirira okuyitamu. Mau talina kalulu kayinza kulya ggulu. Tekaliyo. Mutuyita basiru. Ebyo byonna bye yapanga ebigundi kugulirira ebyo bibagulirira, simanyi ne bateekawo ebikolokolo mbuno bamwaniriza. Mau alina akalulu kasobola okulya eggulu. Olowooza tebakimanyi nti Mau yatolanya.
olowooza abacholi tebakimanyi nti mawu yatolanya mwe mutuyita basiru. Saddam Gaira yagambye bw'oba oli mu opposition Museveni n'akuwa obwa minisita genda okole kubanga obwa minisita kuweereza abantu. Mpaayo minisita yaweereza abantu. Mpaayo minisita mu gavumenti yaweereza abantu. Mpaayo minisitule ekola ku bantu. Jimpi. Mpaayo minisitule egi ng'ekoze ku nsonga z'abantu ezigivunaanyizibwako. Minister of Works. Minister of what? Ministry ya Internal Affairs yo kyekola kufulumya bavubuka bweru. Kulaba nga tuggwamu ffenna tugende. Katonda yatuyamba buyambi nga kwagala kwa Katonda diaspora enunule Uganda. Mpaayo ministry tugende wa Ministry of Defense. Wagenzeeko n'olaba abamaje bwe basula. Omanye ekiri mu infantry gwe. Omanye ekiri mu infantry eyo yo bagifiisiza yasaanyewo abaana badduka misana na kiro mu infantry. Eyo yo bagimazeewo. Ne tuba na Ministry of Defense. Abasirikale ne basula ng'embwa. Abasirikale ne bali ebijanjalo ebirimu amayinja. Omusirikale n'abulwa uniform. Nga buli financial yabateekwa okunona supplementary budget. Omanyi gwe abaana abadduka kati ne UPDF tekikyagitiisa kati omusirikale okudduka kifuuse nnomo. Era kati tegakyali mawulire. Bukya ku makya nga baweereza buli lunaku bateekwa okusindika ennamba z'abantu abadduse. Era olwaliro mbadde njogera nabo ne bagamba nedda bannayuganda baleke. Oba bali ku ruutinga nga basazeewo okuyingira amagye bajje bawulire ekiri wano. Abali munda badduka nkugambye kati tekikyali mawulire buli nkambi. Era bawandiika buwandiisi nti olwaliro 7 be bavudde wano. Bagenda okukuŋŋanya bwe bati mu nkambi zonna buli lunaku abasirikale abatakka wansi wa 10 babula buli lunaku oba buli wiiki. Ekiri eyo kimanyi. Wabula bwe bagamba okulikuruutinga abavubuka mugenda mudduka mugenda eyo mmwe munaabuulira abalala. Ekirungi abayingidde nti muyingidde mukimanyi muyina knowledge neye nebweru musobola communicatinga mmwe mulitubuulira ekiri eyo. Mmwe mulinyumizaako n'abaana be mulizaala. So baleme kubalimba mbu nno okulonda NRM olwo oba ogenda kufuna service delivery. Uganda yonna ekaaba ekintu kyekimu. Sekandi yabeera deputy speaker emyaka 10 n'abeera speaker emyaka 10 nga MP. Ewuwe tewaliyo ddwaliro n'eri gy'osobola kutwala mwana gwa mbwa ne bagujjanjaba. Teriyo ddwaliro lisobola kujjanjabibwamu mwana wa ku street. Okitegedde? Kadaga yabeera deputy speaker emyaka 10 n'abeera speaker emyaka 10 n'abeera second in command wa Museveni mu Eastern Region. Teriyo kye yali akoledde Busoga. Okujjako eri obuntu buno bw'okukera ayina olunaku lwe yabeeranga eyo oba olwokubiri olusooka mu mwezi oba olukola ki lwabeera eyo. Abakadde ne bakuŋŋaana mutwalo ebiri munnange infwa imanikindi kubi awo n'abawagumugumu ebiri 5 ne bamulinda omwezi oguddako byebyo underwoods obwo. Mama Kadaga kyekyokka. Mbu service delivery no ina kulonda wa NRM. Muka Museveni yabeera MP entungamu yakola yoki. Nedda Muka Museveni yabeera MP. Muka Museveni yabeera minister we Karamoja. Yakola ki Karamoja? Atugamba azalwa ntungamu. Nabeera MP waawo district eyo.
muka Museveni genda entunga mubabuze muka Museveni yakola ki mutemumanyira manyira nammwe ebintu ebimu tubaddewo wano tugende Sembabule iwa Sam Kuteesa. Sam Kuteesa yali wa NRM nabeera mu parliament emyaka gyonna nabeera ne bamulinyisa nabeera ne simanyi president wa UN assembly biki juzi lwa zimbye akakanisa mbu nno yebaza Mukama kubanga yamuwonya cancer stage 4 njagala kati ate olwale cancer wa Kasolo kati Sam Kuteesa njagala olwale cancer wa Kadingidi bukutukeko bugwe walinga obulaba tusooke tubuziike fuba eggulu y'empeera nga nawe kukuziika kwoli fuba eggulu y'empeera kigambo kya kitiibwa Maria Nyabo bwe bakuwa ekibanja ekalangala ne Sembabule olagawa Mawogola olagawa abantu beekawala nalabye mwaziirana ku nsonga y'okukomawo ne bookya ne tenti zammwe era ne tenti zibalumye nnyo n'okusinga amayumba gammwe wabula nga bwe mulengeza eri mu Lutobazi nga waliyo egundi amakolero nga gaagali wali ekkolero lya Saledi liri wali amakolero gaagali wali mmwe nabawadde nabawa simple formula tetugenda kubeera mu Uganda nga abamu banyigirizibwa ng'abalala banyumirwa nabagambye abantu beekawaala be bamenyera amayumba mukwate ebibiriiti mukwate ensuuluulu buli omu yokya ennyumba gy'olaba oba eri ku lusozi oba eri mu kkubo oba eri ku kyapa oba eri ku kibanja oba eri luddawa oba eri watuufu oba eri wakyamu oba kkolero oba ddwaliro mugende mwokye eddwaliro ly'ekawaala mugende mwokye eddwaliro lya KCCA mugende mwokye poliisi y'ekawaala nkugambye mwokye Kawala Kasubi mujje mwokye Nankulabye mujje nga mwokye ku Kyezi Johnson mukkirire mwe mujje nga mwokya twokye ekibuga kyonna kigwe ku ttaka abeebusaabala mutandikire busaabala nga mudde eno ati n'abeebwayise bagenda bamenya simanyi bwayise 2 simanyi bwayise 3 temukayana mwokye ekibuga Museveni must go simple formula yingire wa mukwano gwo nga ali mu byokye ennyumba muzokye Uganda egende mu fire revolution kati tujokye Museveni must go buli omu yokye ennyumba ekuli okumpi ayokye eyiyo yokye eyiyo Abanyarwanda bwe bali beetemaatema ng'owayo mukazi wo ne bamutema oba mukazi wo n'akuwaayo gurupu esooka bwebanga yabatuusi nga yezze ng'omukazi muwutu ng'omuwaayo ne bamutema bweba yabawutu nga yeesazeeko ng'omu mutuusi ng'omuntu awaayo omutuusi nga bamutema ne beemala akajanja twokye ekibuga Kampala okuva wekiva paka wekikoma Museveni must go turisetinga eggwanga omuliro guzikira avuddeko bwe munaagaana mukaabe gwe togamba simanyi mbu ono muganda wange simanyi ono mukoddomi wa kojja wa baba wasenga wange mwokye nga mudda mu kibuga twokye ekibuga Kampala tugende twokye hamu twokye ebizimbe byonna twokye Bank of Uganda tugende tubyokye ate tuyamba ki etuyamba ki Bank of Uganda ng'oggyeko okutubba etuyamba ki twokye amakanisa mwabeekawala mugende mwokye Christian Life Church eya Ssenyonga mwokye ebitenti bya Bujingo
mugende mwoche Nansana ewa Bugembe. Ebyo ebikanisa ebyo bye bisiruwaza abantu. Ebyo ebikanisa bya Museveni mugende mu byoche. Mmekamba bulire eno revolution yetuli mu ngalo bwe tutifete tunasalawo. Mukwate kube lyo muligale mu lyoche. Kwata omufaliso, kwata ekifaliso. Okitekemu oil. Omutekemu petroli. Okitekemu chorus. Chocha nga teki oil oli alimu petrol ayakatavaawo ne chorus nasanuka. Northern bypass mu gyoche. Abebusabala mwoche express highway. Teka mu petroli otekemu oil. Osaza akabiri to oyiwe ku chorus. Mwoche ne chorus akulukuta aveewo. Bonga bazimba oluguudo mu Lutobazi. Ani abagamba okuyisa oluguudo mu Lutobazi bwe kibanga olutobazi terukwatwako. Southern bypass yonna eri mu Lutobazi. Ani abagamba okuzimba oluguudo mu Lutobazi. Northern bypass yonna eri mu Kitoogo. Ani abagamba amazzi ge gabimbaawo bwe bayiwa wettaka. Agaddange eno ne gadde eno agadde eno ne amazzi ne gajja mu bantu. Abantu be bamenye bazimba oluguudo nga abantu we bali. Nga si Lutobazi amazzi ge gadduka ne gadde eno. Kakati babamenya. Mwoche Southern bypass, mwoche Northern bypass, gotoka yanogenda ku mwocho otya. Gatta amafuta mu oil. Biyakate bivaawo ebyo ebiyinje ebyo bya chorus ne bisanuka kubanga bagendo biletawo basooka bisanusa ne babiteeka mu kyuma ne babifumba ne batabula ne bayiwanga byocha bwe bati. Byangu byakuddamu kusanuka. Abebusabala mwoche nga mujja Kampala, abekawala boche nga bajja Kampala. Wabula buli gwe bookere nnyumba tokkiriza kusula bweru weka. Naawe yo kye y'omulala. Nakugamba akazannyo k'abantu ab'omukwano abali mu nsi y'omukwano. Akazannyo k'okubreakinga omutima. Ogugwo guwona obreakings ogw'omulala. Okimanya ekyo? Omuntu nakudisappointinga ng'obadde omwagala nakukyawa ng'owulo oyagala kwetta. Ogwo omutima teguwona. Mpaka ng'ofunyeyo akwagala naawe n'omumenya omutima. Bw'akaabanga bwe walyoka abanga ogugwo guwona. Okimanya ekyo? Kyova olabanga ebintu by'okumenya omutima tebiggwaawo. Omanyi lwaki tebiggwaawo? Akakazannyo ka kirindi aggwa yatuula. Ani yeepenako kirindi aggwa yatuula? Akakazannyo ka kirindi aggwa yatuula. Kazannyo ka mukwano bw'oba ng'obadde tokimanyi. Bwe bakumenya omutima ne kisembera ku ggwe osobola n'okwetuga. Osobola n'okwewa obutwa. Naye bwe bakumenya omutima n'osooka n'osetolinga n'okkiriza. Nawe n'ofunayo omwana w'omukazi omulala. Gundi ate gwe tolali mwana wa mukazi. Nawe n'okimuyingiza n'omukutuliramu eggumba. Naye n'angangala mbalabaawo ku internet. Kati bw'aba mulenzi ng'omulenzi yakaabye gwagenda mu comment section olabe. Galo Charod abikoze. Galo Charod atukiikiridde. Bw'aba muwala nga yakaaba nga bagamba ya boy child Jew akitukoledde. Buli yamenye ku omutima bw'alaba omuntu akaaba wallayo ogugwe guwona ne bw'aba si yamumenye. Bwe baba bakumenyedde ennyumba tokkiriza kusula bweru wekka nga tewali nnyumba gyo nga toyina nnyumba gy'osuziza bweru. Gwe tofaayo bayani. Nabo basuze ebweru. Naawe bwe bakumenya oba ne bakwokya tokkiriza kusula bweru wekka. Mulirwana asula ebweru. Museveni bagaana okusula mu nsiko bokka nga n'abali ewaka mujja ebintu mu nnyumba ne muyingira mu bitooke. Museveni gye baali nga bali mu nsiko n'abantu ba bulijjo basulanga mu nsiko. Budde buziba ne mumala okulya sawa 11 ne muyingira ekibira oba ne muyingira olusuku. Obwana obutaabazadde babuguliranga bupiritoni. Wakana kato n'akateerako mu bijanjalo katono n'amegulako bweki kubanga kana kajazuuko akakaaba ekiro. Bali mu mmwanyi. Museveni mu buyeekera bameekinganga sure tewali asula mu nju.
oba wabeegattako oba tewabeegattako. Abantu bali baba bakava mu nnyumba bwe bati baleyo mu bitooke basirise bagenda okulaba ng'omusululu gwabayeekera gujja abeeno ate babanga nga bamanya amannya muzeeyi gundi oweeno n'asereka ne batambula ne bagenda bannange tuwe nga bwe wabaako gwe bakutte bamuleta najja kuyita owange ASP nze gundi kyeking'otambudde kiro jangu oluggulawo ng'olowooza munno nga bamukuba enkumbi nga bamuttira ewuwo mu lujja nga batwala Wire nga bakugamba genda oyite ani ono genda oyite Wini aba ali awo kiro ssaawa 5:6 Wini nze ASP yeye pasita kiki ng'otambudde kiro jangu nnyina kyeggamba nti munnange mbadde awo ewakawe nga bwaggulawo oluggulawo bwepaba nga bakuba enkumbi nga bakuttira awo nga batwala Wini nga bamugamba jangu tuyitire Bulenda nga Bulenda nga bamubira enkumbi ewa Aisha nga bamugamba Aisha jangu tugende otuyitira ani ono ndagire ekyalo kyonna obudde ne bukya encukwe n'eryoka ekuba ekyalo gundi bamutidde wa gundi oyekka yawonye yabadde mu bitooka atayitabye yawonaga abantu ne bava mu mayumba abantu be bava nkugambye buli muntu ng'omulambo ogusanga wa munno ogwono bagujjawo ogwono bagujjawo buli ne babula enkera ba Museveni ne bajja mu kukungubaga bannange kibi nnyo mulaba obote bannange mulaba obote nga be basuziza abantu ebweru abantu beekawala mwoke Kasubi abantu beekasubi mwoke nakulabye muno muddaawo bwe tunaaba tukoze ekyo mugenda kwesula mu mmotoka nagamba abavubuka ne mbagamba nga babagoba ku nguudo temuvaako tulwanirire trade gundi rights tulwanirire okukola kale batuttire mu kukola bagenda battira mu bubbi si bibi kangene mu introduction y'ekigambo kyengenda okuba nga njogerako olwaleero njagala kwogera ku kigambo nti ekigambo nsigo revolution yonna mu nsi zonna revolution zitandika na kigambo. Lwaki njagala otwala ekintu kino nti omuntu osobola okunyooma omulembe gwaffe gusobola okunyooma okwogerera eri agamba anga twogera bwogezi nga mwogera bwogezi twogera bwogezi naye ate revolution weetuuse tewaliiwo baali bagituusizaawo kubanga ekisooka abaalinga boogera baalinga mu interest ya Museveni nga abatuma ne baba nga newe bibanga ebimukosa naye biina we bimuyisa era Museveni omulaba era ogenda ku TV ne ku radio n'omwogerako n'oddayo eka ne weebaka kati lwaki abanuupu bo bajjudde mu makomera ng'abeefudisi bo bamwogerangako ne baddayo eka ne beebaka abaddipi bamwogerangako ne baddayo eka ne beebaka abo bammawu baayogeranga ebintu ebikankana naye bulutiiki n'olwaleero ebyamutuukako atyo byogera ne bwabyogera tebigoberegana ngezezzaako okugoberera bulutiiki ate alinga alina n'ekikyamu ku bwongo bulutiiki simanyi oba mukiraba ngezezzaako nnyo okugoberera bulutiiki ebintu bye tebigatta alina waatuuka ng'alinga agatta n'avaako wamuwuliddeko buli bamutunuzaamu kamera ngezezzaako okulaba bulutiiki alina ekintu tannaba kwogera ku kyamutuukako si lwakuba tekyamutuukako ne briefing yokka nga bamuta buli lwagijjukira ate ng'omutima gwagala naye
gendo olabe interview zonna Blue Tick zaakoze okuva lwe yakomawo ojja kakasa nti Blue Tick alina ekizibu ate kinene kiri ku muntu w'omunda kiri ku bulamu bwe n'omuntu w'okungulu. Simanyi oba kamera bwe zivaawo abyogera naye mu kamera talinaamu n'eki kyayogera. Gwe noosaaga kati Blue Tick wantiisa nnyo okusinga Mao mu maaso ga Museveni. Mao graduate former guild president Makerere University naye byonna bye yali ayogera byali mu interest ya Museveni kumutunda mu nsi z'ebweru nti Uganda waliyo democracy. Okimanyi ekyo? Abatuufu abajja ne boogera ebituufu bali mu komera watali kuwozesebwa wayiswa mufumbiro baani abo be bali mbya ddala. Ffe tusasudde omutango ebirala byonna byali byakusaaga. Kati wulire ekigambo nsigo. Ekigambo nsigo revolution zonna mu Bayibuli Mukama bwe yali asimbula ng'atandika Isirayiri ng'ayogera ne founder waayo gwe bayita Ibulayimu teyamuwa kintu kyonna yamuwa kigambo. Va wano genda gye ndikulaga ngenda kukola kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Ibulayimu yakkiriza kigambo yatandika na kigambo. Revolution yaffe eno yatandika na kigambo ekyava mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mukama talina kye yamuwa amaanyi ge yamuwa okusooka ekyokulwanyisa kye yamuwa kyali kigambo kye kikyusiza Uganda. Mukama bwe yali atuma Dawudi yamuwa kigambo. Ekitala kya Goliath kye yafuna bakimujja nako ne bakiteeka mu museum. Olumu yakisanga ne wakabona bamuyita ani Melekizedeki ani Melekizebiki. Waliwo kabona yali kabona ki bannange kabona ki. Dawudi n'asangayo ekitala kye yali ajje ku Goliath. Musa Mukama yamuwa kigambo genda nabeeranga naawe. Twamusomyeko ekiro mu Tumbi mu kiro tyamusomako eri mu Tumbi mu kiro. Yamuwa kigambo. Kati tonyoomanga amaanyi agali mu kigambo. Ekigambo kikozi kyova olabanga tusasula nedda abasomesa tubasasula ki ku ssomero osasulayo ki? Omwana ekyamujja nga mwana bebi ne kimuleeta najja kati nga consultant asobola okupangulula omuntu omutima n'agujja wano n'aguzza wano, asobola okuteekamu kino n'akijjamu n'akiteeka wano, asobola okukyusa ebibumba n'agamba kino ekibumba tukijjemu, asobola okukyusa omusaayi n'ateekamu omulala. Byali bigambo bye yawulira n'abiddiŋŋana. Kati asobola okupangulula omuntu. Akwata waya eziri mu muntu, emisuwa gye waya ezitambuza amasanyalaze g'omuntu, information ddoboozi biki kutegeera bifaananyi, kebo zonna ziri omwo. Akwata omutima n'aguyungulula n'aggyako gundi waya ezo zonna eziri ku mutima n'agujjamu n'aguteeka wano n'osigala ng'oli mulamu. N'akwata omutima omulala n'aguleeta n'addamu n'ayunga waya ku waya atale simanyi ku ki n'akwata simanyi biki n'agira bw'ati n'agiwe. Yawulira kigambo. Ekigambo kisobola okuvaamu ekintu ekikwatikako. Tonyoomanga ekigambo. Tukeera ku makya ne tusasulira abaana emyaka 7 egisooka gyonna nga bawulira kigambo. Ne twongerako eno egiddako nga bawulira kigambo. Ne twongerako ebiri egiddako nga kigambo. Naye omwana buli lwawulira ebigambo ebyo agenda akyuka n'ofuna professional. Bwe baga nti oyo professional kitegeeza byabadde awulira kati abikwatako. Wano mu struggle we banyoomera ekigambo nedda ate mwogera bwogezi nedda. Oyina omusomesa gwe wasasula ssente n'agenda abejjula omwana w'omutwe n'amuteekamu amagezi n'agattawo. Amagezi bagafuna batya? Amagezi bagafuna batya? Kuwulira kigambo n'okitwala n'okola ekyo n'okijjamu ekikwatikako. Mugamba mutya nti mu struggle tuyisa budde.
ng'omwana wamusomesa nasale n'omusomesa secondary n'omusomesa primary n'omusomesa secondary n'omusomesa university n'omwongerayo ku gundi endala akyali mu kusoma busawo myaka 12 emirala wabula gwasomesa omusawo bwotyo wabula nojja nogamba ate ati munammwe mwogera bwogezi gwe kakati nno wano tewali amaanyi gonna g'ebikwatikako gavudde mu kigambo ekigambo kye kyakufuula professional doctor omusajja abuusa ennyonyi n'agitwala mu bire nebeera essaawa zeebeerayo n'agikwata n'agirandinga ku ttaka nga yeetisse obulamu bw'abantu 345 nga yatuula ku lubaawo n'abiwulira kansirike wulira ensigo ebintu by'olina okukola bw'otabikola nakugamba ne bw'oba tobikoze era obeera olina ky'okoze ng'obadde olina ky'olina okukola nga bannayuganda bwe tulina okukola kye tulina okukola naye ne tutakikola era tuba tulina kye tukoze bwe biba biro byakusiga naye ne tutasiga era obeera osize obunafu era oba ojja kukungula enjala eyafuluma n'agenda n'asiga n'alima mu biro eby'okulima n'asiga mu biro eby'okusiga n'akoola mu biro eby'okukoola ajja kukungula emmere mu biro eby'okukungula kye bayita ekyengera ajja kubeera mu biro ebyekyengera gwe ataalima ataasiga tewakoola kuba wali tolina ky'olina kukoola nga tewasiga bali bajja kuba mu kyengera naawe okungula enjala abantu bonna buli muntu kyosiga kyokungula bw'osiga nga yumala gadaani omala gakola era ojja kukungula kumala gakola bw'oba osiga making sure nti olabira ddala ne weetegereza ky'osiga waliwo abamu abasiga nolowooza nti n'okusiga osiga by'amakulu nga wasize bya kisiru tubadde nga tusiga mu Uganda nga tusiga revolution tukungula obuwanguzi Anita Amongo nga naye asiga byasiga mwalabye bye yakungudde olina n'okumanya ensigo gy'ogenda okusiga enteekateeka yaayo wagiteekateeka otya tosobola kusiga bijanjalo bibisi tosobola kusiga kasooli ng'emmese zamulyamu eriiso akantu akakabeera mu kasooli emmese ejja n'eryako kano n'eri ogwo omutima ate ng'oyo ye kasooli tosobola kusiga kasooli ng'awumbye ng'akawuka kamuyitamu ne kamulya ne kamukubamu obutuli oyo tadda ensigo bagikwata bulala prosesi y'ensigo gy'ogenda okusiga olina okumakinga sure nti ogirabiridde bulungi ojja kusiga nga omutima baagulya ojja kukungula ebya Anita Amongo yali amanyi ye 001 mu palamenti kati bwe basimba layini gwe banoonya nga taliwo ne bagamba bannaye sipiika aliwa former sipiika aliwa eyali 001 takyalina namba mu palamenti nabagambye Anita Amongo ajja amasira abasajja baleepinga Amongo nga talina na bujjanjabi Anita Amongo yavunda emabega mbagamba ebintu bino mmwe mulowooza nsaaga si ye yali yebyudde nga ajjeeko kali akabubi akafa ak'ekifirika ate nange yali yemyusa
yemyusa agenze ebweru bamutadde mu kyuma avudde mu kyuma yeezigudde bwe yeyisaako akazigo adda namundabirwamu yenna nekedina n'alyoka yeesiiga yenna abeere nga taliiko bbala yadde olufunyiro. pulezidenti yayimba n'agamba omukyalo oyo lwakweyerusa si mwerufu nnyo ate nze gw'olaga enzikiza. omukyalo oyo lwakweyerusa naye si mwerufu nnyo. Yenna yeesiganga ebizigo ng'atuula na mu gundi atuula na mu mmira naye abawa waatasiize. agaya jjo waliwo omwana yampeereza bituli bingi nangamba pasita bituli nange emeseji yonna nagisudde nga bwe yagimpadde nangamba gye nayine babo mumulabiraawo ng'abunduka bwati awo yali anoonya bwajjeno muganda wange kye baakola ayine babo mmwe mulowooza mbuno bajje n'abakazi batambula batyo. Oyo bituli bingi baamuyita emabega ne maaso. Kunzi ndi mutumbi mu kiro. Ndi mutumbi mu kiro. Kasita tumbi. Kansirike. Akonja kati mayonka twali mutumbi mu kiro nze sagala kuzanyesa. Anita Mongo. Abasajja balepinga Amonge, abasajja bali Amonge ekisiyaga nga namugamba. Ne mugamba Amonge kyosigo kimanye ekyo. Mukamba muyo tukole ebiro waliwo wane kyandiko kye nabuulirako kiri mu kitabo kya si kyangu kyakubuulira ekyo kyawandikibwa. Naye byali birondooza byakyo n'ensiba ennyama n'enkibuulira. Kiri mu kitabo ky'olubereberye essula 38. Essula 38. Byatandikira ku Yuda mutabani wa Yakobo. Babagamba temuwasa abakazi abakanani n'awasa omukazi omukanani. Namuzalamu abaana ne bamuzalira abaana be ne bazaala. Omwana w'omu n'agenda awasa omukazi. Oyo omusajja n'afa. Ne baddira muganda wa Yuda mutabani wa Yuda n'addira omu ku batabani be eyali adda ku oyo n'amugamba wasa omukazi oyo abadde muka muganda wo omuzaalemu omwana abaana. Bayibuli egamba olwo n'amanya nti abaana bagenda ozaala si babe. Booli eyafa Bayibuli egamba n'akola withdraw Katonda n'anyiiga naye n'amutta. Lwero olunyiriro luli mu Bayibuli olugamba nti Katonda n'amutta. Kukola withdraw. Buli kyokola kirina impact. Tokola withdraw omuzaale. Kola withdraw Katonda akutte. Sagala kyogera nga Bayibuli bwe yakyogera senga libadde tumbi mu kiro nandibadde nkyogera. Oba nsomewo Bayibuli eyo ekyeyogerere. Ate Bayibuli munagitiisa nze nakola Bayibuli munagitiisa Lubereberye 38. Mbadde sirese kyawandiikibwa nno leero naye tusome era kasita mmala okukisoma ngenda kusaba busabi. Sigenda kwongerako kigambo kirala kuba kino ekyawandiikibwa tebakinnyonnyola. Aga amafuta gakinnyonnyola sigayina 38. Awo lwatuuka mu biro ebyo Yuda kyekyo kyennyini. Essula ya 38. Awo lwatuuka mu biro ebyo Yuda n'ava mu baganda be n'aserengeta n'ayingira mu nnyumba ey'omu Adulamu erinnya lye Kiira. Yuda n'alabayo omukazi omwana w'Omukanani erinnya lye Suwa n'amutwala n'ayingira gy'ali. N'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi. Yuda n'amutuuma erinnya Eri. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Onan. Era nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Seera. Ne Yuda yali mu Kezibi bwe yamuzaala.
Yuda n'awasiza eri omwana we omubereberye omukazi erinnya lye Tamali. Ne Eri omubereberye wa Yuda yali mubi mu maaso ga Mukama n'amutta. Yuda n'agamba Onani nti yingira eri mukazi wa muganda wo omuwase nga bwe kigwanira muganda wa bba oddizeewo muganda we ezzadde. Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yayingira eri omukazi wa muganda we n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. N'ekigambo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo n'amutta. Yuda n'alyoka agamba Tamali muka mwana we nti beerera awo namwandu mu nnyumba ya kitaawo okutuusa Seera omwana wange lw'alimala okukula, kubanga yayogera nti n'oyo aleme okufa nga baganda be. Tamali n'agenda n'abeera mu nnyumba ya kitaawe. Ebiro ne biyitawo, omuwala wa Suwa omukazi wa Yuda n'afa. Yuda n'ayabya olumbe n'ayambuka ye ne mukwano gwe Kira Omwadulamu Timuna eri basajja be abaasala endiga ebyoya. Ne babuulira Tamali nti laba Sezaala wayambuka Timuna okusala endiga ze ebyoya. N'ayambulamu ebyambalo eby'obwannamwandu bwe ne yeebikka olugoye olw'oku mutwe ne yeewumba. Famire eyo yalina vulugu muganda wange. Katusabe ojja some ebiddako awo. Okukakkana Sezaala si ye yazaala mukazi w'abatabani be omwana. Yuda yamaliriza yazadde abalongo mwoyo omukazi eyali mukazi w'abatabani be. Yagenda azungazunga ati mbunna agula malaaya. Mukazi w'abaana be n'amwetega. Yalowooza agula malaaya. Yaswala ekiswalo. Bannaye kanve wano mugende musome ekyawandiikibwa ekyo. Kyosiga kyokungula. Ekigambo nsigo. Tonyoomanga ekigambo ekirala. Okukola ekintu kyonna kye tulina okukola bwe tutakikola era tuba tulina kye tusize. Ebigambo gwe ne bwoneekweka eyoyoyo ne bwe muneekweka Bayibuli egamba nti Yona yeekweka mu bintu. Ennyanja efuukuuse Yona yeekwese mu bintu. Muli eyo mwekwese mu gatishaati ga NRM. Muli eyo mwekwese mu gubiina gwa NRM. Nti ne mwambala bitishaati bya NRM wano mu budde buno. Mwekweke eyo mu bintu y'ennyanja tegenda kusirika mpaka nga Yona agudde mu mazzi. Yona bwe tutamuwaayo ennyanja tegenda kuteeka. Omusajja yatema namugwa n'eggwe. Weekwese eno mu bintu. Ne bamukukunulayo. Bwe mutaave mu bintu bye mwekweseemu. Bwe mutaave mu bye mwekweseemu. Mukama bawa omukisa. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Nkwebaziza Mukama olw'ekigambo kyo. Ati ne bwe tutakola era tuba tukoze. Buli kimu kiriko empeera. Bamugamba genda ozaale omwana. N'agaana. N'akola atya? Bayibuli egamba awo Katonda n'amutta. Mukama sinkana batabani be ne bawolabo buli mwana bwakwetaaga. Twagala kumanya, twagala kukutegeera. Tulungamye Mukama. Tutegeere amakogo, tutegeere engeri zo, tutegeere by'oyagala. Bayibuli egamba nti nno osobola okukema omuntu, okeme olabe nti tusobola okwawula ebirungi, ebituufu era ebisanyusa Katonda. Mukama twagala tukusanyuse mu mulembe gwaffe. Olina abantu boonokolayo mu Bayibuli. Mu kitabo kya Yeremiya ogamba oyogera ku Musa n'oyogera ku Yobu ne Dawudi. Mu kitabo kya Ezekeri oyogera ku Dawudi, Danieli n'ani. Mukama olina abantu boonokolayo. Abo bo bakola batya okukusanyusa n'obasimbako essira ne mu mirembe egitali gyabwe ng'okyabajjukira. Mukama ganya omulembe gwaffe gubeere omulembe ogukusanyusiza, ogutambulidde mu makubo go, oguwulira eddoboozi lyo ne gwawula ekyokukola, ne twawula ebiro n'ebiseera, time and opportunity, ne tuzikozesa
nga bw'oba ozituwadde mu linnya lya Yesu. Mukama ganya ekigambo kino kibeere ensigo. Mukama leka bye tuwulira ne bye twogera bibeere ensigo mu mitima gy'abaana b'abantu. Mukama Uganda enunulwe, kubanga watugamba mu Isaaya nti ekigambo nti akamwa kyakulwanyisa. Mukama tusaba osimba ebigambo bino bye twogera eri abaana b'abantu, eri abatukuvu bo, eri bannayuganda, wabeerewo enjawulo, tuleme okusigala kyekimu nga bwe tuzze mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Omwanya bwakwetaaga, waliwo abalwadde, waliwo abanyigirizibwa, waliwo ababangibwa, waliwo abali mu makomera, waliwo basibiddwa abantu baabwe, waliwo abafiiriddwa abantu baabwe, waliwo abalina abalwadde ku bitanda, waliwo abalina bonna, buli omu nga bwakwetaaga. Mukama tambula, buli muntu akufune nga bwakwetaaga mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna tusabye, era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama, olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndogose. Saabula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusokimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo, amiina. Mukama bawa omukisa, Mukama banjagalire. Nkugambye bw'oba oyagala gomesi oba essuuti oba ekkanzu ng'oli mu Europe, best in UK, inbox me bakukoleko, tojja kwejjusa. Tulina n'obulango bwonna omuzimbi. Oyagala kudda waka, oyagala kukima ku kisaawe, inbox me. Bw'otulabira ku mikutu gyaffe oba otadde ekinusu mu ASPC Mobile Bible and Politics oba otukoze bulungi, kale awo naawe wonna bw'otwagalira tujja beerangawo, kubanga oba watugulira data oba watukolera byonna ebyetaagisa oba obitukoledde. Mukama abanjagalire, Mukama abankuumire, tusisinkane tumbi mu kiro, Mukama bw'aba ayagadde. Mbaagala nnyo, mweraba. I sign out.